Kale omulabe wange osibye otya mukwano. Njagala nkukuliseeyo nnyo gy'okoledde olunaku olwaleero ku ssaawa zino ebbiri. Nze ne program omuntu w'abantu nze Sanyu Robina Mweruka. Tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne kanso Nalukoola Luyimbazi. Olunaku olwaleero gwe ndi naye mpozi n'okugamba nti program bw'oba tewagiraba ku Sunday wedde njagala ogende ku YouTube oteekamu buteesa omuntu w'abantu kanso noteekamu erinnya lye. Program ojja kuba ogiraba byonna bye yatugamba. Sunday ewedde yatunyumiza olugendo lwe olw'obuzaale mu bitundu eby'ekawempe gye yabeerako n'atunyumiza we yabeera ne taata ne jjajja okusoma we twali tutuuse ng'apangisizza ne mwannyina ate ng'azzeeyo n'okusoma. Weewaawo tukwata wano ne wali twali tunyumizaako awo ne kubikwatagana ne DP n'atubuulira ye nga bw'alowooza kati nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri era njagala tutandike ng'azzeeyo okusoma. Senior 4 amaze ogiyita bamuwadde ekawempe Muslim. Naye jjukira tugenda okuddwa okusoma twali tuwummudde emyaka okuva mu 1994 ye gyo giba emyaka mukaaga 6 years nga tetusoma kati tuddayo buto. Kati jjukira 94 ogenda okusoma 95 senior 1 kati senior 1 ogimaze ogenze mu senior 2 okomyawo oluvannyuma kukola 21 kuddayo kusoma mu senior 3. Abantu baba ne mission nineyo omukyala gwe nasanga yali asoma of course yali ku campus first year ne bimusobako kati ne yegamba kanzaala abaana bange bonna mbamaleyo. Yalina dream ya kuzaala abaana 6 era n'abazaala bonna olw'abamalaayo nagaa kati kanzireyo nsome. Kati nali mubuuza naye kati ogenda kusoma otya n'abaana bano nga bwe basoma ani agenda okuyamba ani ku homework. Nangamba lwakuba nti ye kati obwongo bonna bumuli ku ye nagaa kati ne bano nabo beesomere. Nze homework wange yani yamunkoleranga sirina yankoleranga nanti n'emirembe gyakyuka. Naye kati ate fedda tebatuwanga na homework mungi muoba. Naye kati omwana addanga bamuwadde ebintu ebiti mulimu sounds ze tutamanyi. Omwana ali mu top bw'ogenda omukime ku kisomero ku ssaawa 9:30 osanga ng'era bakyamusomesa kyewuunyisa. Tuli ne munnamateeka Luyimbazi Erias. Erinnya liri amaka tuli leka tugende ku lino lye twasinga okukwata Erias Luyimbazi Nalukoola gwe tuli nayo olunaku olwaleero owayimba mpita ayite eyo manyi wemba na shooting omuntu weebuuzabuuzaako abantu ne bagamba oli kuono ayagala okujja ekawempe manyi agenda kwesimbawo bw'atajjira ku kaadi ya Nuupu mulumpe nze nga mbadde sibimanyi. Abantu beewaffe eyo nno be baasooka okumperereza nga bagamba ekintu ekyo nsobola okutwala obuvunaanyizibwa obwo obwa memba wa Parliament mu Kawempe North nenkola bulungi naye nange bwe nneekeberakeberamu ne neerabanga ddala kindabikira nkisobola kukitambuza ebyaddala. Naye nange ngenda okukeberamu omanyi bw'okeberamu ssemateeka akawaayiro ak'ensanvu-mu-9 kakulaga obuvunaanyizibwa bwa Parliament nga ndabira ddala mbisobola. Biki by'owulira ebyo by'osobola ebiri mu kawaayiro ako? Owanti obuvunaanyizibwa bw'omubaka mu Parliament akola amateeka. Kyokka ng'ate oli munnamateeka. N'okusoma nasoma enkola gye bakolamu amateeka. Okulondoola emirimu gya gavumenti mu bitundu eyo gy'okiikirira. Okulaba nti ensi eno erimu emirembe, enfuga ennungi eri weeri. Bye bimu ku buvunaanyizibwa bwa memba wa Parliament. Ate ng'ekikulu ennyo ku byenjagala okukola kwe kuzzaamu essuubi abavubuka beewaffe okubalaga nti nabo basobola buli omu asobola kasita weesiba ku ekyo ky'owulira nga ky'osobola tandikira awo ku ebyo by'olina. Ebyo bye bimu ku byenjagala okutuusa gye bali okugenda gye bali nga mbabuulira nti basobola. Gwe kanso kati bw'onoogenda eyo
tunaddamu kuwulira nga oyambe nawo abanaku otwogerera nga bannaffe bangi abagenda boogera ate kati tulaba baasirika bwe boogera boogezaamu kati tiri miferere tetusaba wulira be boogera naffe tunakuwulira buli omu n'engeri ye nze lwaki oba tompulira kankubulire kino obuyinza n'essente tebikyusa bantu wabula bijjayo ekituufu ekyo kyennyini kye babadde bali omuntu nga mukodo ne bw'aba nga mwavu agaba kyayina agaba lumonde agaba ensujju gyayina bw'agaggawala agaba emmotoka agaba ennyumba kale n'alina obuyinza naye bw'atyo era kyova olaba ayagala okuwa obwenkanya ng'alina obuyinza obwenkanya bwawa buvuga nnyo bw'olikika nnyo nze ndowooza nti kinnyongera kufuuka wa mugaso eri abantu b'ensi yange naye ng'ogirako kaadi mmyufu tukyanyumyamu tulabe tunyumya naye bannange banyiniyo kyokka kansi olina okumatiza banno lwaki osaanidde lwaki ggwe jjukira ndi wa Democratic Party kyembadde n'okugamba nti kati green yabaaki enkumbi ndi wa Democratic Party kati bwe mba nga ndi wakuzannya ne bannakibiina ekirala olina okusooka obbamatiza lwaki osaanye ate okimanyi bulungi nti bw'oba nga tosobola kubamatiza oli ayinza okubuulizaawo gwe yakasira mu kalwaki ate gwe oyagala okufuuka imaamu so olina okunyumya nabo bulungi bw'oba nga bweyeyo gy'onaayi dipi tekulemberayo bw'ogiyitiramu anti kati manya nti singa nzija okwesimbawo ng'okusalawo kwange kugamba nti neesimbewo nga mpita mu Democratic Party ng'ate Norbert Mao akyafuŋŋamye ku kibiina kiba kitegeeza nti yakukulembera singa obeera weesimbyewo kati nga mu Kawempe North oba oli awo ogenda okulaba nga Norbert Mao ajja ng'okuba engalo president nti azze okunnoonyeza akalulu aba nsudde busuuzi okay katukuleka oyongereze bwe twakoma mu kitundu kyaffe ekyokubiri twali tuyingidde senior 4 tufunye first grade yaffe bulungi kati twagala okutunula batuyise Kawempe fiizi twali tetunazitegeera bulungi gye ziva kati olabaawo nga mmaze okutuula siniya ey'okuna olwo nno kitange yali nga ateekateeka nja mutwala eyo ebusoga eyo gy'aba asomera nga teriiyo n'alowooza mbu nnyinza okufuna results ennungi naye bwe ntuula siniya ey'okuna Honorable Latif Ssebaggala oyo yampeerayo ku ssente eri ebweyogerere ku Hassan Trabi n'ensoma kompyuta mu vacation ya siniya y'okuna ku ssomero gye nnali ku Naire SS nze yateekateeka okulonda kwayo okw'abayizi ne bampa n'obuvunaanyizibwa obuyita omugenyi omukulu nagenda Kisaasi College ne musanga era ye yasooka okuinsipayaringa ennyo ku bakulembeze ab'amaanyi kubanga bamuwa ekyenkya kye kwaliko capati ne muwogo n'akwata capati n'agikutulamu ebitundu bibiri ekimu n'akimpa n'akwata muwogo n'ampaako kamu akalala n'akasigaza n'atabula kyayi ebikopo bibiri ne tunywa nze naye ku mmeeza ye nakomyewo obukomi kusoma kati ndi ne memba wa Parliament tuli babiri tulya ffembi ekyenkya ne mala ne mumatiza bw'alina okujja ng'omugenyi omukulu era yajja mu kulayiza abayizi naye kati olwo tusoma eno o level yonna mu muzigo twavaayo olwo nsula mu muzigo nzizeeyo ewa taata mpadde omuzigo ewaka mu Kirokole mu muzigo twavaayo kati nsula ewali ewaka ne ngenda okusoma nensoma bibuuzo byagenda okudda ebya senior 4 nga mpise bulungi nga nfunye first grade kitange gye yali apulaninga okuntwala eyo ebusoga nga ne Kawempe Muslim Secondary bantimbye kuba nzenzeko omusomesa wange gwe yawandiikira yanjujjuliza omusomesa wange Kabuye Siraaje Doosi yajjuza foomu nga nsabire Kawempe Muslim ngenda okutuukayo nga bampadde naye ssente
era nasooka kusoma mu D naye taamu ey'okubiri nga waliyo okulonda ate nga njagala okubeera omukulembeze w'abayizi kyokka nga gwe mwavu ng'ate nsula mu D nsoma D ne ngenda ne mmatiza taata ne tutetenkanya ne nnyingira ekisulo. wabamatiza otya? Nabagambanga nti deny me power, allow me have influence. Great leaders influence. I will influence in a positive way. Nga nkuba akazungu akawo omugwe nga abaana banjagala. Ate najjawo buzimu A-level naye n'abaaliwo mu O-level nabamatiza. Ebibuuzo bye bambuuza. Deny me power, give me influence. Bigambo ng'ebyo ng'obasanga bakubye ne ku mbaawo nga bagamba Nalukola has said deny him power, allow him to have influence. Kati ngamba confusing awo. Naye obugambo wabujja wakola literature? Namusomako katono. Nasoma nnyo olulimi Oluganda. Kati wayiiya. Naye n'oluzungu lulayisi. Nagamba nali mutontono. Nze nno we natuukira e Makerere University nali dibeta w'amaanyi. Kuviira ddala mu primary nga ndi dibeta mulungi. Nze nawangulako ku mpaka za university zonna mu Uganda mu debate. Oluzungu mpita waakuno. Mbadde ndowooza nti oli wannakasigirwa bikolwa. Nze siri nakwongeza bikolwa. Maama nze nga nfuuwa oluzungu mpita waakuno. Abaana bonna ne bagamba oyo Nalukoola yasinga ne bannonda. Kati no tugalirewo akatondo kaffe kano mu luzungu. Ladies and gentlemen, it has been a great pleasure sharing with you about my life among others. Okay, kati umule program muntu w'abantu tovaawo. Obadde onyumiza nti otuuka ekawempe bakuwa obwa head prefect. Kati otandika okukozesa n'obuyinza. Ndowooza ne fees awo wazikubirawo endo. Bali sente zaabwe nga bazaagala. Naye kawempe eyo gy'olaba nze nafunangayo sente. Omanyi nayitanga. Ng'ate bagabira sente abayizi ababa basinze buli taamu lwetandika bawa abayizi abasinga mu taamu eyaggwa essente abayizi 10 kati nabangamu mu bayizi 10 abasinganga n'ofunangayo ka sente ka pocket money. Nafunangayo sente ate nga n'abaana bwe babakyaliranga nga bandeetera sukaali. Fizi muzeeyi yali atandise za affordinga. Kwanga kyakuyingiza ekisulo. Ngazisasula tata wange. By that time yali afuuze na chairman nga yali n'obwa chairman bw'ekyalo nga gyali. The 10% ng'eyita. Nga akola n'emirimu gye. Okay. Economy ekyukamu bukyusi n'etawaanyaamu. Ova ekawempe? Ekawempe nvaayo mu mwaka gwa 2004 we natuula ebibuuzo. Bwe natuula ebibuuzo 2005 mba ndi yeka mutabani wange omwana wa ssengange Shemani Kisulu kyakuwa najja n'alyoka ampambaatira bw'ati nampaaga. Ne mugamba kiki mutabani wange n'agamba amawulire gazze bagamba ebibuuzo bikomyewo naye olabika gw'omu ku baasinze mu Uganda. Era ku ssomero lyammwe bakuyita bakwagala. N'entambula walkable distance. Wali okola combination ki? Nali nkola history, economics, geography, ne Luganda. Luganda. Twakola kombine yemu. Kati ngenda okutuuka ku ssomero ne taata ng'abaana bonna bali wabweru baleekaana celebrating. Head prefect ate nga mugezi. Nga nafunye ennya ne distinction mu general paper. Kati mu kiseera ekyo wali olw'ebirowoozo byo bigamba nina kubeera lawyer.
nakyuka okuva ku kwagala okubeera munnamawulire bwe nayingira Kawempe Muzimu Secondary. Why? Ebirooto byange byakyuka, natunuulira ebintu ebirala bingi nga nnyumya n'abasomesa. Naye omanyi nti ffe we twasomera era kati amasomero gano nno we gaawukanira abali mu first class, second ne third. Kati ffe abali mu third batugamba nga tusobola kukola law nga tewakola literature. Kati ndaba gwe mu combination yo tekuliiko lit. Abakulimba ate oba batusomesa ne batugamba osobola n'okukola PEM n'omala n'okola law. Ate era nga kisoboka. Bwe nagenda okusoma amateeka n'enzuula bintu nga birala nnyo. Eriyo omulamuzi ow'amaanyi ennyo yafa ng'ali ku ddala lya Lord Mulamba e Bungereza ng'atuula mu House of Lords, bamuyitanga Lord Denning. Ye yali yasoma mathematics ng'alina ne master's degree mu mathematics. Naye yali mulamuzi atagambika. So kisoboka omuntu okufuuka lawyer ne bw'aba yasoma bintu birala. Ebitali olinnya Kasozi Kabayivu. Kati nga sinagenda Kasozi nasooka n'ensomesa mu vacation ya senior 6 nga nsomesa nnyo economics ne history. Ne bwe nayingira university era nga nsomesa amasomero agawerako, abamu basanga abayizi bange bo bampita master. Oli mu masomero g'omu Kawempe mu weetooloolera? Nasomesaako ne Kamengo ku St. Mark ku Masaka Road. N'amasomero amalala g'e Kawempe amalala nga nkyalayo. Nakati waliyo gye nkyala. Abamu bannangirira nti n'oyo Guy agenda kugenda ku university ku government nga n'ebibuuzo tebinnaba nga tukyalina mu senior 6. Naye nga bakulaba engeri gy'okolamu ebintu byo. Nze nga ne bw'okwata oba ekitabo ekirimu European history ne nkugamba zibiriza amaaso g'obikkule random lombuuzeewo ekibuuzo ngambi manyi. Naye wakikola otya hawo? Kusoma ng'oli mukulumukko mu myaka oba ng'omuntu wali? Ne bwe nnali omuto nga ndi Cherima Meya Primary School nawangulanga ebirabo buli ttaamu nga bakuwa ekitabo n'ekkalaamu olw'okusinga oluzungu ku ssomero. Bampitanga okutaggulula equations okubala mu primary mu bibiina ebindiko waggulu, okwogera oluzungu olutuufu, bwe bityo byabangawo. Tugende Kasozi Akabayivu. Ku Kasozi Kabayivu ogendedde ku gavumenti, allowance ogenda funa. Ekisooka nina mukwano gwange Dr. Semiyaga, ye yasoma civil engineering, musomesa asomesa ba engineers ali international. Namusinkana nga tuli mu VAC nga tusomesa nga yasomesa sciences, nze nga nsomesa arts, economics ne geography, rather economics ne history. Netutagenda okutuuka Makerere University nga batuwadde mu hall yemu, room yemu, ye nga yava Kibuli, nze nga nava Kawempe. I'm imagining oli mugezi, oli audible, as in wobeera olabika, obwana bwala bukutunuulira, oga kyali oyo, kyali oyo, wabitambuzanga otyo, obwetega. Nali bize ng'ate ndi mugumu. Nali bize nnyo, kati naawe labayo oyingidde university osomesa. Abaana baagala abagezi. Osomesa ate ebyobufuzi nabyo bimanyi, kuba nze gwolaba nagenda okuyingira university nga DP mwendi. Nafuna n'obubaka obunjozaayoza nga ndi Kawempe Muzimu Secondary nga nfunye obwa head prefect okuva ku bakulembeze nga Haji Nasa Kibirige Takuba yampeereza obubaka obuyozaayoza nalukoola nga awangudde nga ndi wa DP. So wali busy, extremely busy. Mu Livingstone Hall Makerere gye nasulanga nga yenze chairman w'ekyalo owa Democratic Party era nga yenze chairman wa UYD owa Livingstone Hall. Ate ng'eri ku Faculty of Law nga ndi mukulembeze, ate ndi muyizi, ate nfuluma n'engenda okusomesa. Organizing yourself. Abasajja oba abavubuka tubalabamu embeera eyo nga temumanyi nnyo to organize yourself okuviira ddala mu nnyambala muki
oluusi nga girl child yalina okikola gwe wakikola ng'otya naye ennaku yange nga bwe njigattamu abantu abo bintu ejja biwangula kuwa nga bikaluba n'ensoma eyo e Makerere mu mwaka ogwokubiri ne mu mwaka ogusooka e Makerere University nesimbawo ko ku bwa GRC mbere member wa parliament ow'abayizi tebampa GRC baaliyagalanga 9 naye ng'osanga abeesimbyewo nga balinga oba 4 oba mu 5 kati nga bw'oba toli mumanyifu bulungi tosobola kuwangula naye baddamu ne bampa oluvannyuma mu mwaka omulala bampa mu mwaka ogwali oguddirira ogusembayo gwakubiri kuba bagenda okumpa n'endya n'obwa minisita mu gavumenti ya Susan Abo we yabeera guild president kati alabika akoleyo mu State House nali minisita we owa Justice and Constitutional Affairs nga nze Attorney General w'abayizi mateeka wagaagala n'ogatuulamu n'ogakola even before gafuluma nageza nako okuli obwa guild president my success was postponed navuganya tebampa naye nze yali asinga okwogera ebigambo my success was postponed babwongezaayo maaze mufunze tokkiriza nti akalulu kakkuba nenzirayo ku Livingstone Hall ne mbagamba munzizeeyo mu house ne banzizaayo mu house nabagamba you see it is a political abortion to have a parliament without Nalukola so ne bampa nenzirayo eyali awangudde Robert Rutaro nga w'NRM nambuuza ministry kijyenjagala njogere agimpe mbeere minisita omulundi ogwokubiri nalemererwa okumugamba kuba nali sisobola kuweereza mu gavumenti ye yali w'NRM ng'ate neesimbyewo ng'ate mwalimu candidate nga yali wa UID nze nawakanya ebyali bivudde mu kulonda mu UID bamboola bankola ekikyamu nesimbawo nga ndi independent naye nga naawe bw'ojja n'olaba abavuganya ogamba Nalukola wakabi nnyo kuba nze nali ngamba ebigambo bakuboolera ki baleke tubeesonyiwe baleke naye baddamu aba Livingstone Hall ne bantwala mu house nembeerayo ate era nendya n'obwa kansala bw'abavubuka mu kiseera era nga ndi e Makerere nendya n'obwa deputy speaker ow'eggombolola y'e Kawempe nga ndi e Makerere ng'omusomesa kubanga wasomesa ne bwabeera e Makerere ng'osomesa osomesa A-level economics ne history tutunuulira abaana bangi basoma ekoni akyabasumbuwa ate ne economics ono bamusoma ffe wetwatuulira A-level nga bagamba soma ekoni ojja kubeera entrepreneur ojja kubeera n'obwongo obuli obutandikawo and so on naye yadde ate abaana bangi bakola economics still bafuluma ne baba batuusa okufuluma e Makerere obwongo bwebafu where we to going that wrong nsaba okinziremu oluvannyuma lw'okuwumulamu tumudde kanso nkubuuza nti nga eyasomesaako ate era ongambye okyalina basomeragamu gyogenda n'okuba ebyeyo abamu bampita ne mbakyalira nembanyumizaamu ya olowooza obuzibu buli ludda watusoma economics oyo nga tulina essuubi lingi era netumala emyaka 2 nga tumusoma ne courses ezimu ku university zirina mu course units still obulimu naye abaana afuluma ne basanga batudde they are not creative nti batandikewo ekintu ebintu biringa ebitali practical what is it tosobola kwagala oba kwegomba kintu kyotalabangako kyova olaba Abaganda bagamba nti ekitaliiwo tekikaabya muto abazadde tebakola kimala kukussaamu abaana baabwe essuubi n'okubaagazisa ebyo bye bandyagadde babeere bwe baba bakufuuka bannaggwano bazadde abazadde abasomesa bakola abazadde tebakola mulimu gwabwe omuzadde alina kola omuzadde bw'aba atudde eka n'omwana we nga balya ekyemisana oba ekyeggulo waliwo emboozi ze balina okunyumya nga zibajja mu bwavu bwe balimu zibatwale mu bugagga
ebigambo ebyogerebwa ewaka bingi bye bisinga okumalamu essuubi abo ababa bazaaliddwawo nga obutasoma buluma okuze si kituufu yenno ffe bannakunkunya edda omuzadde awaana omwana we ng'afunye 15 ku buli 100 mu kubala tasobola kutwala mwana we mu maaso agamba ono naakoze nnyo kuba nze nafunangamu 8 mu kubala tokyogera bw'okyogera oba okoze bubi waakiri sirika teweewaana butya bwe wagwanga bw'oba ggwe tolina busobozi buleetera mwana wo kukola ebyo by'amaanyi waakiri musembeze kumpi n'oyo alina eby'amaanyi omwana wa mwegombe waliwo abalala nga bo bayaayaana bo bokka bokka abaana n'anoonya abalala banene bannaggwano abasobola okukoppa kakati bwe teebereza mu kika kyammwe nga teriyo yasoma bwalooya kabeere neiba wammwe olowooza oyinza otya okwagala okubalooya tolowooza nti ekyo osobola kikola ng'olinaanyi abo abayaayaana okufuuka balooya oba balooya kati lyerimu ku makubo agakwatibwa oyo ayaayaana okufuuka kyafuuse okusoma obusomi mu kibiina tekimala nga tekigenze ku bikwatwako ebiri practical kyova olaba mu nsangi zino n'ebyenjigiriza bigenze bikyukamuuko omwana agenda okufuluma essomero nga takomye kusoma physics yekka wabula ng'asobola n'okuwayalinga akayumba akagenda okufuna amasannyalaze tuteekwa okukyusa abazadde tuteekwa okukyusa n'abasomesa tuteekwa okukyusa abazadde bateekwa okukola ebyo ebiwa abaana baabwe essuubi bwe baba bo tebabirinanga bo bakwane emikwano abaana baabwe gye basobola okulaba ne beegomba egyo kankubuulire kino omwana wo bw'omuzaala ng'oli mwavu ng'omuzadde mu musajja omwavu ne mugenda mu ssomero ewali abasomesa abaavu ng'era n'abaana abasomerayo baavu kubeera ababazaala baavu era omwana we agenda kugwa mu mukwano n'omwana omwavu azaalibwa ki naye ate naawe yakula n'oweza n'emyaka 18 oba tokyalina nsonga lwaki ovunaana maama wo olw'okugwa mu mukwano ne taata wo omwavu naawe obudde buzze weeyiyize ofuuke naggwano kuba maama wo yamala n'akuzaala kati naawe osobola okufuuka ow'amaanyi bwe tutaakutule lujegere obwavu kankubuulire obwavu bulwanyisa lutalo lunene kuba tokoma ku kulwanyisa bwavu wabula olina n'okulwanyisa ne baavu banno n'obeekutulako kubanga bo bw'ojja gye bali baba bagala osigale mu mbeera mwe mwali lwaki obaddukako gundi ggwe wabula bw'wafunamu kasente tokyayagala kuba naffe ate ng'olutalo lw'okulwana okugaggawala lwe lutalo toluwummuza towummula nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atusomesa yagamba nti nno abantu bali babiri abatakkuta y'omuntu anoonya okumanya n'omuntu anoonya ssente tebakkuta so anoonya ssente akola takoowa kankubulire lwaki tokoma kulwanyisa bwavu n'olwanyisizaako ne baavu banno tebasanyuka buli lwe bawulira ebitendo by'obugagga nga bizze naawe bakuba emimiro era kyova olaba sikyogera mu bubi mu nfune bulungi buli lw'obaako eddaala kw'otuuse ddamu okebere mu bantu bo b'otambula nabo olabe oba bakyali ku mutindo gw'ogenzeeko kati nze ate bulijjo nkolimira bantu nti oyo yali munnange naye bwe yafunamu nandeka anti yalaba nga gw'okyeyisa mu mbeera ey'ekyavu nga tojja kukwata mutindo gwaliko waliwo munno ng'akwagala naye nga takwagaliza ng'akwagala nnyo ng'otudde wano mu mmotoka ye mutambula mwenna mwembi naye nga w'ogulira eyiyo anyiiga akwagala naye takwagaliza kufuna mmotoka yiyo waliwo atasobola kugumiikiriza nkulaakulana gy'otusseeko okwokulwano okumanya abaavu banyiiga gw'okimanyi nti bw'otoolayo ekyabagagga n'okitwala era nakyo bakinyiigira
ekyokulabirako nze kimu ku bintu ebinyambye okubeerako waddeko kwe kweyita omugagga era bwe nzija nze teweewuunyanga okumpulira ng'ompisa ewuwo ne ŋŋamba abaliwo nti bannange nze gwe baayise wano nze ndi mugagga ate nasoma naye Robina kankubuuze ku kyennyume ky'ebyo ebibiri ebitendo bye njogedde kiki ky'oyagala okuyita ontegedde bw'oba toli mugagga oba muki waali agadde okuyita omwavu kyeyite olw'okuba tomanyi kye kitegeeza naye bw'oba omanyi obwavu kye butegeeza n'eddiini gye nsoma ey'obusiraamu egamba nti oyo bulinaanidde ddala omuntu atakkiririza mu Katonda omwavu. Ekyokubiri bwe neewaana okuba omumanyi kibi waali agadde obutaba mumanyi kirala atayagala kumanya aba tamanyi anti ekyennyuma ekyokubeera omusiru bugezi n'obugezi nabwo bweyite si bubi naye ekizibu ky'abantu baffe bangi agamba gundi oyo ekizibu kye yeeyita mugezi naye nga bw'oteewaana ani anaakuwaana nze gw'olaba wano nga nnalungiwa naye ntambula n'empita mu luguudo nenva e Kampala ne ntuuka e Mubende nga tuli ampaanyi kati nze kyenkola mbeera ekkonkome bwe lidduka ne lidduka lituuka awantu ne liraba eno n'eno nga teriyalikubira mu ngalo naye ddyo ne likola bwe lityo omutwe ne ligamba wadde tebankubidde engalo naye nkikoze kale nno ayagala okugaggawala olina okuddako emabega n'okyekinga mu mikwano n'abantu b'otambula nabo kuba obugagga mpisa n'obwavu mpisa abaavu balina enneeyisa yaabwe era enneeyisa eyo teribajja mu bwavu n'abagagga balina enneeyisa yaabwe enneeyisa eyo yebaleetera okuba abagagga bw'otuula n'abagagga 5 gwe mugagga ow'omukaaga bw'otuula n'abagezi 5 gwe mugezi ow'omukaaga abaavu balowooza bwe bati enkuba bw'etonnya agamba teri yajja kujja mu dduuka kugula sijja kugenda kanneebake omugagga enkuba bw'etonnya agamba abantu bajja kujja okugula ng'ate abalina okugulawo amaduuka tebaguddewo nze kangende nzigulewo bansangeyo naye gwe omanyi n'essaala ensaba engeri gyereetebwamu omugagga ng'agireeta mu mbeera ey'obukkakkamu agamba Mukama Katonda tukwebaza olw'obulamu buno bw'otuwadde tukwebaza olw'olunaku lw'olwaleero n'atenda Katonda oluvannyuma n'alyoka amusaba mu bukkakkamu mondese kati kankubuulira kati gw'omanyi taata wange ekyetendo kye yakola taata wange yannyambako ne tugenda mu masomero ewasomera abaana b'abaminisita ne ninaana abalala kyekinsobozesa okulowooza nti olina okuzimba ennyumba eya buliti ennyumba ey'engalama ennyumba erimu emitayimbwa kubanga ewaffe gye nazaalibwa singa nsigala ku nnono yaayo oba nga bwe twali osanga ng'ennyumba olina giseresa misambya. Kanso tugenda kuwummulamu naye bwe tukomawo njagala otuyambe oyambe abazadde kuba amanyi ffenna kitukwatako okusinziira ku bye tubadde tunyumyako ebyokukyusa olugendo lwo olw'obwavu n'ogamba olujegero kandwe kutuleko waliwo omuntu omu nali mu discussion nga oba ngambe ng'abantu bali mumukasinga namukola ki omwana we baali bamugobye fees naye nga yamutwala mu traditional school ng'omwami ono alina ensonga ze agamba nze essomero lye nasomera mikwano gyange oba ba obbi ba oggi bavuga booda basiika bikomando balina buwoteeri bw'oku bitundu butonninnyira talinayo gwagamba nti oggi wange ye manager weeno ye CEO kati nga wuli ayagala akyusa olugendo lw'abaana be
abatwala abakolere ku mikwano egy'amaanyi waggulu. Naye kati nga bano bagamba lwaki wewanika gye wotasobola kati zo fees tozirina bagobye. Nengamba bambi namukwasa ennaku naye nga nange nze nali sayidi ye tutwale abaana eri tukyuse. So wetukomawo njagala oyambe abantu otubuulire ki ekituufu ekyandikoleddwa singa mba nali munaku nnyo nze neekakaba ensindikeko eri waggulu yadde sisobolayo naayiya. Tuwumulamu katono tulina council Nalukoola tovaawo. Kale omulabi wange ke katundu kaffe akasembayo mu kitundu kino ekyokubiri. Njagala nnyongera okwebaza akadde ak'omuwendo k'okyatuwadde nga bwe tunyumya emboozi. Jjukira omuntu w'abantu ng'oggyeko okukusanyusa addamu ebibuuzo byo. Ate ng'oggyeko ebibuuzo byo akubbulula awo naawe w'otubidde n'ogamba nga bulijjo bw'ekitibwe nino kikola. Abamu tuba tetwezuulanga ng'olowooza wakoma ate abamu olowooza bw'otuuka mu buzibu nga gwasose gwasembye. Naye emboozi zino tuzireeta okuzzaamu amaanyi n'okusomesa. Ndi ne kanso ali mu kutunyumiza. Tuwummudde nkubuuziza ekibuuzo. Ombuuziza ng'osinziira ku oyo eyakyomerwa. Bamuyiira olunyata. Omwana mutwale gy'osobola mitwalo 10 amasomero tegaliiyo mitwalo 3. Kakati mu bufunze nsobola okuddamu bwe nti tewali kisobola kubeera okuggyako nga waliwo ekisoose okubeera. Olaba Yesu okuzaalibwa Mariyamu, Katonda yalina obusobozi obulonda ku bamalaaya abaaliwo mu kiseera ekyo. N'akola ekyamagero eky'amaanyi nti malaaya azadde Yesu. Naye era Katonda yalondawo muwala wa Imuraani eyali omuwala ow'empisa ennungi y'abazaala Yesu. Mu bufunze kyengezaako okugamba ali eyo atulaba omuzadde ali eyo, leka kulowooza nti ekyamagero kigenda okugwa nga tewali kyosoose kukola. Leka kulowooza nti otuulaawo ku lubalaza lwa kaduuka n'ogamba bugambi nti ezo emmotoka ez'embi tujja zivuga n'okeera ku makya n'olangirira. Naye abalokole batugamba Katonda akola ebyamagero tosobola okulangirira balangirira n'okitoola nkitodde emmotoka ngitoola oba oli awo n'ogifuna. Kati kankubuulire ne bwe kuba okufa tosobola kufuna bufunyi okuggyako ebintu 3 nga bimaze okubaawo. Obudde mw'olina okufiira buteekwa okubaawo, ekifo mw'olina okufiira n'ekyo ekiyisibwako okufaako. Abasiraamu tukiyita sababu. Ssekabaka Sirimaani bwe yali atudde ng'anyumya n'omusajja ewuwe ne wayingira omusajja atiise ennyo. Omusajja yali anyumya ne Ssekabaka Sirimaani n'atya n'amugamba nsaba onzikirize ekiro ekyo kimpunguleko kinziruse kintwale ewala nsobole okuwona omusajja ono annumbye gwe ndaba ono mmutidde. N'amukkiriza ekire ne kimutwala. Obadde okimanyi Ssekabaka Sirimaani yatambuliranga ku kire. Ekire ne kimuwungula paka mu ddungu ewala. Bwe yatuukayo yasanga malayika walumbe ng'etuuse nga y'oli omusajja gwadduse. Omusajja n'amugamba nti bwe nkusanze wali ng'oli ne Sirimaani ne neebuuza nti omusajja ono anaatuuka atya w'alina okufiira kubanga nabadde ntumiddwa ng'olina kufa lwaleero naye nga ndaba oli wala nnyo ng'ate olina kufiira mu ddungu. Mukyo kyengezaako okugamba nti kakubeera okufa ebyo ebirina okubaawo. Walina okubaawo ebiriwo. Kakati ate omwana wo okufuuka naggwano. Era wateekwa okubaako by'osoose okukola gwe taata gwe maama. Kati oli bw'aba olwaleero ng'ateeseteese essomero eddungi eririmu abo abasomesa abalungi. Eyo gy'osaanye okutwala abaana bo okuggyako ng'obusobozi bwe bukulemye okubaawo. Naye bw'oba obulina olina batwala eyo omuzadde yenna alafuuba na kuwa kinene eri omwana we. Okuggyako abo abalina obuzibu mu kukkiririza mu bukulu bw'okusoma beba abakwata n'agaana naye nga mugagga. Bonna masomero. Anti zino services abantu ba wano mu Africa tebannasiima services. Naffe balooya tukaayana nabo bukaayanya okutusasula. Bw'ojja okunyumya nange eddakiika 2 nsasula.
essente ensajja kuba nyinza okuba nga bwemba sikuwadde magezi genkuwadde ogenda kufiirwa ojeeyo miliyoni 5 ogenda kugula ettaka ntunudde mu mpapula ndaba ddala ogenda kuba okoze roosi nenkuwa amagezi nti togula osaanye ozeeyo sente z'omukasawo ogende toolako akatono osasule looya ogambye mpozi nnyingi toolako ekinene kale toolako ekintu ekigasa kiwe looya eyo service naye olw'okuba nkugambye ebigambo olaba nga atakuwadde n'okusomesa abaana bangi balowooza nti kumala biseera ate bwe mba njogera mukyala Sanyu nsabira abatulaba bakutegeere bulungi bantegeere bulungi baleme kunnyiigira mumpulire nga mumpulira mu ngeri eri positive eyagaliza obulungi omwana w'enteekateeka gy'omuteeseteese byebiseera bye eby'omu maaso leka kulaba nze kitange bwe yasomesa amateeka bwe baba bampadde okuba saabalamuzi tokyewuunya kuba banteekateeka mu layini eyo omwana wo bw'obanga wagenda n'omuyigiriza okuba omulimi omulungi ow'ennyaanya osobola omumusanga nga y'omu ku balimi abasinga olw'okubanga enteekateeka bwetyo bwe yafaanana era waliwo n'oli nga mulungi nnyo mu kkomaga era bajja mwogerako nze nkimanyi mutera n'olumu okuleeta abantu ne bagamba ono ye yatunga ekkanzu y'omukungu gundi ono ye yakola ku bino ono ye mubazze yakola kino lwa nsonga bw'atyo bwe yateekebwa waliwo n'omusajja omumakanike eyateekateeka emmotoka paapa mwe yatambulira obwo obukugu obwo bw'atyo omuzaddewo bwe yategeka okuteekateeka olumu kulabikira ne ku ngeri gye tutegekamu ebyobugagga byaffe okulaama weesanga ng'oli musajja ssebintu naye nga mukyalawo tamanyi bya bugagga byo gye biri kyokka nga yekka gw'olina naawe omukyala bw'otyo oguze ebyobugagga bingi abaana wabazaala mwono omusajja yekka naye tomulaze bya bugagga gye biri kitegeeza nti abantu abatali baana bo bajja bibba kuba ono bbaawo yasinga okwagala abaana bammwe naawe omwami ono omukyala yasinga okwagala abaana bammwe ate gwe okwesa ebyobugagga naye kansonga tumaliriza sheeno ebbanga ly'omaze mwabonnamateeka omulimu obulaba otya gukola teriyo mulimu gukola teriyo mulimu gutakola naye obuyiiya obutetenkanya omanye ffe we twali tusoma mu buto emirimu gibanga gye batuwandiika ku bwongo we bakubuuza what do you want to become in the future lawyer doctor nurse by the way gwa journalist gwe siraba nnyo bantu bagwogerako nga baana bato kati ne tukulanga buli omu ogamba lawyer naye bw'ogenda okula oluusi n'oba disappointed n'osanga oli amaze emyaka gijo ku campus agenze ku LDC naye ng'omusanga nze nali manyi emirimu gy'abalooya by the way nga nkula ti bw'ofuluma yensonga lwaki ne points zaazo zaabanga ki waggulu naye otuuka abantu ng'ali awo kyekirungi mumanyi okwambala amasuuti land friends bitambula biti g'amazima gali nti omuntu ayagala okugaggawala oba asomye bwa looya oba busawo wateekwa okubaawo obuyiiya teriiyo asoma kyasomye n'atayavuwala bw'abanga tayiiya tatetenkanya ekirala obuntu bulamu bukulu obugunjufu omanyi okuba omugunjufu mu lunyaanyimbe kitegeeza kuba civilized okuba omuyigirize kitegeeza kuba educated abantu abamu bali bubeezi educated bayivu naye si bagunjufu obugunjufu butambulira wamu n'empisa ennungi obwesimbu ebyo byonna bikulu okwagala okukola emirimu kuba abangi nga tannaba kukola asooka kugamba ssente naye ani anaakusasula obulungi nga tosoose kulabika ng'oli mukozi mulungi kuba okugyako omusirusiru yekka yalowooza okufuna ebivaamu ebyenjawulo ng'akola kyekimu oteekwa okuba okola ebintu byanjawulo n'olyoka ofuna ebivaamu ebyenjawulo olina ekikula ewakaawo olinayo ebitooke olinayo embuzi z'olunda osobola okukola obwalooya ate ng'oli mulunzi okiraba
oyina engeri gy'okekkerezaamu ensaasaanya yayo. Buli kaseera togenda kuba looyo aliko. Abantu batuuka ggwe ne bakuvaako ne bagenda ku mulala. Ekirala waliwo ataliiko kati naye ng'ajja kutuuka abeereko. Ebyo byonna. Bino bye mwambala amasuuti ag'akabi ne muvuga ebyuma ebyakabi naye babibatendeka nga musoma. Anti abantu bagula mu dduuka lijjudde. Gw'oyinza okugenda mu dduuka nga lirimu enkejje n'emmwanyi ebijjudde enfuufu n'ogamba bampe sabbuuni w'akawoowo. Oteekwa okwambalako bulungi. Bw'oba olina obusobozi obuvuga ka Mercedes Benz kavuge. Ofiisi ne muzitegeka ng'omuntu atuuka wali n'atya n'okutya okkonkona. Ani ayagala okugula awo olaba nga tebiteredde bulungi? Kanso. Wangi. Tujja tandikirawo Sandejja. Weewaawo. Ekitundu kino bye tuyizeemu bingi. Twatandise nga batugamba nti omuntu yenna bw'alinnya eddaala bw'ogenda ova mu bwavu. Lwanyisa byonna ebyagala okusuka okuzza mu bwavu. N'abantu b'okolagana nabo abaavu tandika okubatunuulira n'obbasensula. Tufundikidde batugamba tulina okuba abayiiya. Teri mulimu mubi, teri mulimu mulungi, obuyiiya kyekikulu. Programu ebadde nnyuvu, manyi nti ogifunyeemu. Sandejja njagala tukomewo ne kanso ng'atuwulira ebintu bingi naddala ku important documents oba ku biwandiiko eby'omugaso. Omuntu yenna omulamu ategeera obulungi, ayagala okuba obulungi, by'olina okuba nabyo. Njagala Katonda omulungi ow'ekisa akunkuumire tusisinkane Sandejja.